Speaker Anita Among ne former speaker Rebecca alitwala Kadaga obuzibu bwe buli nganze wembulaba gwatulaba wonna wosinzira okutulaba esooka ya supremacy ani afuga ani wakabi nti Rebecca Kadaga yajja mu bukulembeze okuva gavumenti ya Museveni lwe yaliwo yatandikira mwero C1 mu 89 nga bakyagiyita RC najja ng'alinnya paka mu parliament mukyala weekamuli era yabyogedde byonna owulira naye Uganda olukiiko ndowooza olwasooka okuba olunene mu mulembe gwa Museveni lwali mu 1994 ne bakola gye bayita CA Constitutional Assembly abantu bajjula nnyo mu CA Kadaga yajja najja mu parliament Kadaga najja mu parliament ng'avudde wansi ddala naye ebbanga lyamaze mu parliament lingi nti ali mu myaka ameka 3 yajja muwala n'afuuka omukazi n'afuuka omukadde kaakati mu ntalo z'obozzi olwana ng'omuntu olina lw'otuuka nga oluusi nga bw'olaba Museveni bagamba takyalina kipya kyalagawo tolina kipya ky'otugamba buli kimu wakitugamba dda kati wajja omukyala Anita Among yaliwo FDC n'ava mu FDC n'ayingira NRM n'amaliriza nga ze mu parliament bw'ajja mu parliament mu FDC yali mu parliament ne bw'ajja atuuka ayagala ekifo kya sipiika ng'ayagala kubeera sipiika era olutalo lwaliwo nnyo awo naye abantu bamanyi bibiri bagamba Anita alekere omugenzi Jacob Olanya n'amulekera ye bw'agamba Anita yasooka n'ajja nga ayagala ekifo ekyo kiwa sipiika kaakati ne batuuka ne bamuga okay lekera Olanya obeere deputy nakkiriza owulirawo Kadaga yalimu yes kaakati bw'amala Jacob okubeera speaker Anita n'abeera deputy ekyaddako omukulu n'afa unfortunately n'afa ne bakoma mu party 2 Tayebwa Anita ne bawangula waawo naye kijja kitya olutalo luno okubeera nga lwaki Anita olowooza yeesimba mu Kadaga n'abanga akangaza tamutya ate ng'abantu abasinga obungi Kadaga amaanyi abadde n'amangi kituufu ekyo 2017 baleeta togikwatako togikwatako eno kyekyabaawo 2017 mu kuleeta togikwatako Museveni president w'eggwanga lino atuuka nga emyaka gimuwubidde akawero constitution egamba 7 mwezi bw'ogiweza ng'okita by then agamba yalina 7 2017 nga watuukira 2 aba 7 mwezi tugenda oyingira 2021 nga talina kujja n'agitaayiriza wano mu 2017 bagikwatako oba ye 12 ba 102 B section B olutalo olw'amaanyi mu parliament yes naye olutalo olwo nga terunnabaawo President Museveni yagamba Rebecca Kadaga making sure bagikwatako nkeberaako olabe kiri mulaala
bagamba Rebecca Kadaga ndi ku Muzuuli ababadde batatuulira bulungi kati yes bagamba Rebecca Kadaga nti make sure parliament etuula ate make sure balonda in favor of okugikwatako. Rebecca Kadaga agamba okufa n'obutanyagwa tetumenya constitution n'ekyangu tetumenya constitution president kyofuzeeko kimala abannyonnyola naye njagala ojjukire nti Rebecca Kadaga bwe yali speaker wa parliament omumyuka we yali Jacob Oulanya era Oulanya yavaayokko n'agamba nti omukulu tampaamukko kutuuza ntuuza za parliament Kadaga yayagala wali okutuulawo yekka talwala takola ki ate era ng'omukyala ali strong omukyala agala eggwanga lye ate bwali kulwa nga bamugamba kati tuuza togikwatako erina okugenda ku order paper kyeyakola kwolwo yakwata Jacob Oulanya wagamba sikuwaamu katwalamu ogenda ofunye omukisa ogenda kutuuza parliament nti ogenda kutuuza parliament Jacob Oulanya n'atuuza parliament togikwatako session ye yasooka oba sitting ye yasooka nagiraba naliko kwolwo Jacob Oulanya n'awulira ku bukambwe bw'Abannayuganda Jacob Oulanya n'awulira ku bukambwe bw'ababaka ba parliament omwali his excellence Bobi Wine ensi yonna nga yalinda dda Museveni nti ku myaka we tumutukwatidde tatuwona olugiweza constitution emutadde azagikutteko ateekateko gikwatako kati Jacob Oulanya bw'agituuza n'amanya omuliro ne gusooka gumuwokyawo ababaka basse mu Uganda Bansereko Muhammad baani bavuddeyo Bassewungu Nambooze Jacob Oulanya teyamenyeka nga balina ojjuzzaamu wiiki ejja n'ateekamu olugendo teyadda n'akyalako e Poland n'agenda e Panama nga balina otuula wiiki n'etuuka president n'addamu togikwatako etuuseewa tuli ku age limit we must lift age limit Kadaga n'abidduka president his excellency okusinziira engeri Oulanya gye yali yabitandikako kaabimalirize Oulanya katumulinda dde abimalirize Oulanya agenda olaba mulimbye n'ayongera uyo Argentina negye tutalina mugaso sigenda togikwatako yali yattabu muliro president natukugamba Rebecca Kadaga nti ogenda kutuuza olutuula lwa parliament kutogikwatako enkya order from above nga tannakkiriza president natukukubira Kadaga nga Kadaga takwata simu ye era batunyumiza president yatuuka okukubira nga bwona okubira Bridget Munaaba gwobeera ne Nurudini nti ye Munaaba Bridget president nakukubira twalira Nurudini essimu waali nteekana mu lawudi ogimuwe president akwagala kwata nga takyalina kyakkola n'agikwata bw'agikwata essimu ebyaliwo tebyali byangu Kadaga n'atuuza parliament ku age limit mu kukakibwa n'atuuza parliament kali olwalimu embooko ebikonde na biki amajjo gayingira mu parliament ne guseka
omukambwe ennyo omukono bagulaba bakatumba wamala bikonde bani bimala okuggwa nga balina okuddamu enkeera Kadaga n'agamba bannange tusooke tukkakkanye n'amugamba enkya paalamenti erina okutuula egirimiti pulezidenti ekyo nga kimutudde wano Kadaga akizannyiramu ateekamu amagezi ge ng'alaba agenda pulezidenti president ye Kadaga amugamba ye Kadaga ali ku mazima agane lwaki era lwaki president amugamba ekyo kyenjagala ate gwe olina okukikola nawe sikuyisamu mukama w'amaaso mukama wakugambye constitution erina kubeera protected tetulina kukyusa constitution buli lunaku nti gwe olina kyoyagala kati naye ne Museveni ekyo kyobuuzizza kye yalaba nti loyalty ya Kadaga gyendi ntono asobola n'okutuuza paalamenti n'enzijamu obwesige kuba paalamenti esobola okugyamu pulezidenti obwesige ate ensi n'ekigoberera ensi n'ekitwala ate bwe kugyamu obwesige oba tokyali pulezidenti paalamenti esobola okugyamu pulezidenti Museveni obwesige kyova olaba buli lunaku ayagala numbers Museveni nti paalamenti erina okuba nga yayinamu ababaka kuba paalamenti yemukuumira mu buyinza bwe tudda mu western ba MP bangi otegedde nosanga enamba NRM parliament mweri nyingi purposely nti paalamenti yekumira president mu buyinza nga aliwo mu mateeka kati bwe bamugyamu obwesige singa kiba aba alina kugiwamba buwambi n'aba ne gavumenti nga yakyetwala so kyayagala ensi wabweru erabe nga aliwo mu mateeka nti democracy mu Uganda avuga nti banamubuuza oludde mu Uganda oli dictator nti constitution bwegamba olololololo bantu bebanonda nti nefe mu America nti America bwe mwagala nene waffe bibakola ki bibaagala parliament yeyo kati kyakola president Museveni Kadaga yamuwewulamuko n'amuleka agenda okula royalty royalty nefa gye biggwera nga Museveni aterese Kadaga Rebecca Kadaga yeti yapima buzito bwe yakiyakola kiyayisaamu president Museveni teyakiraba 2020 atuuka akalulu kawedde muza guba gwa kutaano gwa mukaaga guba gwa kutaano ababaka balayira abapya babalonda wano mu January ne bana abaka abakadde abaliyo basigala bali mu parliament kati by May abapya balayira ne balondera ne speaker President Museveni okakasa nti yakowa Rebecca Kadaga yebyerowooza mbu wa kitale Busoga batuula Kololo airstrip tenti eno neno balonda sawa tugeze 9 musanvu olaba katebe nga bwe nkatuddemu tenti eri neno Museveni yajja n'atuula mu bbanga mukyererezi ng'emikolo agirabira wali naye nga waatudde waali okumakinga sure nti Kadaga tebamulonda omukakasaamu nti nakukoowa kale nakukoowa mukazi gwe ow'ebusoga weefuula anjagala ennyo kati kankukakasemu wakindagako wali saagala muntu wamputtu Kadaga Museveni amulayirira saagala muntu wamputtu saagala muntu antanula mu kamwa westasobola kwesiga ku luno we tulaga olaba wanvaamu luli ate wano osobola okunvaamu era ne Kadaga nagambye I was publicly humiliated yakyogedde ekyo akijja ku president kyenjogera kyekyo kiva wali nekituuka wano n'amugamba osaaga Kadaga n'alobinga ababaka aba opposition bamulonde n'alobinga aba NRM bamulonde Kadaga yali favorite w'abantu mu parliament ne opposition yali emwagala ng'abawo omukisa ne bateesa n'akola ki
naye Kadaga alobinga ne Museveni n'ayiwa eggaali ababaka n'abayitamu. Museveni wamala bayitamu eggaali nga amaze giyisaamu ne bamugamba naye Kadaga ababaka nga bamwagala nnyo. Okitegedde? Kati mukwagala ennyo Kadaga, Museveni n'agaana naye abantu mbalobinze banaakikola. Kale kazidde okunywa, oli ku left ndi ku right. Sijja kubiwulira buwulizi, njagala ntuuleko awo ndabe abakulonda. Njagala ntuuleko awo ndabe abakulonda. Owangule ng'otowangudde bantu balala, owangudde nze. Eki owangule nga towangudde abo, owangudde nze. Museveni najja n'atuulawo okukakasa Rebecca Kadaga nti eryanyi lye weewulira ne kyeweeyita tokiri. Bwe nkuteekako ejjinja tolisobola. Bannange teyalisobola. Abantu baalonda opponent wa Kadaga. Yali Jacob. Baalonda opponent wa Kadaga n'aguwulira omuliro nga gutokota. Nga gutokota. N'avaawo awo ne tutambula. President Museveni yakoowa Kadaga naye Kadaga takimanyi. Olwaki kye yakola mutogikwatako? Yes, tali muddira. Nejjo yayongedde omukakasaamu nti tolina kyoli. Atya Kadaga akalulu kaggwa 2021. Alonda kabinenti omukulu nga Nabbanja omuli ba minisita bonna. Robina Nabbanja ye prime minister. Atenga fena twali tusubira maybe Honorable Kadaga. Nga Kadaga ndoza third deputy prime minister wa Honorable Nabbanja wansi wa Nabbanja. Naye nga bw'okwata Nabbanja n'omuteekaawo si n'oteekaawo no Kadaga n'ogamba musunule si visa mmwe. Kadaga bawamaanyi. Mwogere eri ensi, tuwulire obwongo, tuwulire nga Kadaga byonna biri ku humiliatinga Kadaga mukakasa nti ne bano boyita ab'ebisikaati kati kebakulireko olabe. Kitegedde? Nkujjira kati Kadaga Rebecca Parliament bemala okuba bwetu n'agamba nti egaanye. Mu Parliament alina okutuulayo nga omubaka ate nga minisita. Eyo yagyesonyiwa. N'akivaako. Tagendayo mbu simanya ani Tamo nga amubuuze nga mukama waffe bw'oli awo yogera ku lwa gavumenti. Anti kati Honorable Kadaga agamba ye senior. Ne mu bigambo byo yali agambye ye senior aludde mu gavumenti. Byadala eri 89. Agamba ye senior. Anti ebyo byonna byagamba katoli naye yennyini yaki admittings and she's publicly humiliated. Okukwasa abantu b'osinga ennyo nga ne mu kiraasi bakoppa ggwe ate bakukulembere ne bakugamba okusinziira ku kiriwo. Nina gye nasomerako ng'abasomesa Max basobola oziwa omuwala awo ng'omuwala ne bw'omugamba ku discussinga ki tasobola. Oba oliawo nga Yvonne avuddeyo alina 9 nga Mugwanya yamuwadde 9 ng'olina 7 mwezi mu 5 obeera humiliated nnyo. Nga Yvonne alina 9 mu 8 n'oluduni alina 8 mwezi mu 2 noga naye nga mukulu yalina obuyinza yagambye Yvonne ojja kufuna 9 Aida ojja kufuna 9 mu 5 n'oludini bamukwasa 8 mu ojja kuba ku 8.
ng'oyise naye ng'oganeyenga no masiikini makisi zino yazijjeewa atasobola na kudisika kina na kimu kati kyekiro wakati wa Honorable Kadaga kati Anita Among ajja ng'amanyi bulungi nnyo nti ono omukyala amaanyi gaalina agamanyi bumanya naye tegaliiwo. Anita anyenyamu bw'ati ng'akimanyi kyanyenya kisusunku temuli maanyi. Rebecca Kadaga ali ku maanyi amakadde yalina ebiseera biri ali ku maanyi ag'omutwe gwe yeekakasani naye gwe bwe tuyimirirawo nkuba kati nga bw'oli naye ate nga teriyo omukisa gwa kwekubamu. Baabantu bagamba Olympics ono yagenze oyo nno musinga okudduka nga tewagenze nga baatutoole oga tugende wali kasaawe gwogamba okutwala kasaga ndi ku level ya Olympics sigenda ku busaawe abantu bagamba nobeeraawo kati amaanyi gali wano mu bigambo naye nga Anita Among byonna byakola abikola abimanyi nti gwanyenyanyenyezeka asoboka takyalina maanyi amugamba osoboka. Anita Among amaanyi agajjawa Anita Among n'obuvumo bwonna abujjawa. Anita Among amaze ebbanga ali lawyer eri Museveni. Jjukira wa myaka emeka? Anti wulira Anita Among amaze ebbanga ali lawyer eri Museveni. Atya tasinga Honorable Kadaga. Anti Kadaga kyakola Anita Among yava mu FDC kati obanga muntu gwe bakansizza Premier League okujjako nga bizibu byaki bwe baleeta omusambi ow'ebbeeyi gwasangiddwawo oli balalayikira otuula ku katebe ne bakubisaamu ono kubanga bamuleese ekisooka agenda tunda emijoozi bupya egijja abantu baagigula dda ttiimu eyagala kufuna revenue bwe baleeta omusambi omupya nga bola John Carez mu Arsenal kitegeeza abawagizi ba Arsenal baagala okugula ku mujoozi gwa John Carez beeyafu ne mu kisawe baagala omulabako omujoozi gwe bakoze eki gwe bambadde kati ate gwe Bukayo Saka ogamba oba Martinelli nze bakugamba ono darling akyali mugenyi ate yatuletedde bw'aba tugeze weno mu Africa Abafrika bonna bagenda kuwagira eyo ttiimu bagamba oyo waffe era Arsenal olaba Arsenal ne Man U balina abawagizi bangi mu Africa naye ate mu West Africa Chelsea nkambu olw'ensonga yasambisa nnyo Abafirika baawo bangi baakubira Chelsea bangi bamekesieni okitegeera kaakati Anita Among ayingira NRM nga zze mu mbeera eyo mukambwe nnyo yaleetera NRM ababaka 10 ng'abajje mu opposition n'abayingiza NRM ate gwe Rebecca Kadaga oliwo nga gwe okutte bulungi abaasangibwa mu NRM ate ono azze okukwata obulungi ebe yasanga mu NRM aleeseyo ne 10 ku minzaani muzitowa ki otegedde Among n'agamba sizannya ndi wa kitalo alesa ababaka 10 bonna okuva mu FDC ne walala abayingiza ki NRM bamalo bayingiza NRM batambudde President nkugambye yeetaagayo omuntu asobola omunyenyeza Rebecca Kadaga Anita Among azze nti wendi Museveni agulabira eri agamba lwana n'oyo sibiriimu otegedde moze kyekiganjo nti nze sibiriimu kati mubutabibeeramu atuukiriza kyeyaloota atuukiriza kyeyakola ki kyeyaloota wammanyiira wanneegezaamu kuba mu byaddala Kadaga kyeyali akola yali ajja President Museveni ku bukulembeze kyali asobola kikola yali kyali mukola agamba yensonga lwaki President Museveni akyali ku bukulembeze ebisinga omuluma anti byonna byayogera Museveni yali wiringi okuyiwa eggaali ya NRM mu Parliament ababaka ba NRM bajjemu Rebecca Kadaga obwesi
singa teyakola kye yakola kye yali azanyirako yali takimanyi. Naye Rebecca Kadaga teyamenya teeka lyonna, yali akuuma ki constitution. However, Rebecca Kadaga afuna false pride and hope nti abasoga bamwagala nnyo. Naye ensobi ya Kadaga eri wano kuba yagambye nti ojja kulowooza nti onyigiriza muntu nejjukira nina community gyenkiikirira ategeeza. Kati nnyinza n'okwongera kino, olaba ekyo kyeyayogedde ne mu parliament ayinza obutadda. Naye ate n'abasoga ndaba tebawagira NRM. Anti nkugambe ne mu parliament ayinza obutadda. Kulwa statement eyo gye ekyo oba oli mu kukakasa Museveni nti omusinga, nti amaanyi g'ebusoga nze nkusinga. Kyatayagala kuwulira. Museveni tayagala kuwulira mbeera yonna emugamba nti amaanyi ge g'omuwaako. Museveni nga ye ayagala okufuga eggwanga, y'alina okuba nga yakuwa amaanyi, si ggwe amuwa amaanyi. Kati alina okukakasaamu ku Kadaga nti nze nnyina amaanyi, si ggwe alina ki amaanyi. President yagambye ya revenging okufa kw'abali ba prime minister ebiseera ebyo abaasookawo abasoga. N'amugamba mmenyerayo omuntu gw'omanyi Bobote baani kye baakola okulaba nga busoga ekola ki weeri. Awo nno nalabyewo message ani nga agezaako muga nti teweesiba ku bantu ba busoga mbugwa abasalirawo. Banjagala nnyo kuba nabakolera ABCD ng'oggyeko okubawa ebyalaani wabawaaki. Ate Rebecca Kadaga ng'omuntu ng'oggyeko okubeera ddaalingi w'abasoga ebyaddala. Open ne bw'omubuuza tuweeyo abantu bana b'oleese b'obeereddewo mu mugongo nga basoga, n'obayiirawo omubiri nga basoga, ne basobola okutuuka mu parliament ne bafuuka b'amaanyi. Ng'oggyeko obwakyabazinga bwa busoga, Rebecca Kadaga akoledde busoga nga ye agikoledde, agitumbudde nga ye. Naye bw'omubuuza tuweeyo abantu 10 bojje mu busoga ng'ensi ebasongako ne gabannange abo bantu ba Kadaga nti bali mu parliament bookya because of Kadaga. Kati Kadaga yateekawo embeera nga yalina okuba the bull and the killer, yennume mu kiraalo. Bannamuganza bwe bajja bonna baabakuba, badda mu kulwana naye baabakuba bafiirako. Lukiya Nakadama bakyala gye bali naye bali awo onoonya nti amaanyi ge babaddeko tabazimbye. Saate omukyala yafuna omwami ng'ava mu busoga, Engineer Magogo. Engineer Magogo wamala okubeera mu busoga, ndoza tomanyi gundi akwata ssente n'atuuka mu busoga omwo. Oyo omukyala n'ateeka mu bakyala ebintu eby'enjawulo. Kakitegeeza Honorable Kadaga kyagamba nti alina abasoga ate ono ali mulumbayo. Nkugambye Anita amanyi okulumbayo ng'ajjidde mu mwami. Kitegeeza naye alinayo obuganzi ng'ajjidde mu mwami. Naye Kadaga akyalina amaanyi mu busoga. Naye nkubuulira mu kalunduza ka 2016 Rebecca Kadaga oyo baamutwalako ne mu kkooti nti yagulirira abalonzi okumulonda. Ne bamutwala mu kkooti ne bakebera save ku kitundu nga gujja mu Mega, ne bagusettolingira wabweru wa kkooti. Oli n'avaamu, Kadaga n'asigala mu parliament. Kitegeeza okwagalwa ka Kadaga kulikwera question mark. Okitegedde? Kati Kadaga omaye bw'olwa mu buyinza nga Museveni bw'omulaba bw'abuluddemu, ne Kadaga aludde mu buyinza. Olina lw'otuuka nga tosobola kukkiriza bigenda mu maaso, nga tokkiriza reality ziriwo. Naye kino ekisanja Kadaga kimusiibula.
naye akulidde anti naye kati tagenda tagenda kuwummulanga mu kitiibwa kiri kyeyogeddeko kubeera humiliated ate ne saa zino bakyamu Museveni asobola omuwummuza ng'ali humiliated yatya ajja musimbako omuntu amaking sure nti bamuwangula bamala okumuwangula amulekewo awo nga talina kifo kyamuwadde amuwa obwambasada e Sudan amulaga nti waali amugaye nkuwadde ambasada Sudan ate yo mumaserengeta n'amanya batagakendeza nkusindise Chad teri munna Uganda ambasada wa Uganda Sierra Leone oba muteeke mu z'abazungu amutwale ye Trinidad and Tobago nga teri munna Uganda gye balinga basatu obeere eyo teri business teri ki nga gy'oli oli ambasada akuwunzise awo nga abamukoze bubi ati okomewo ng'ensi yakwerabira mpola mpola kati ekitegeeza bino byonna ebigenda mu maaso wakati wa Honorable Anite ne Honorable Kadaga omukulembeze akirimu ali mu kulwana na Museveni butereevu ye tamanyi naye akimanyi kiba yakyogedde nti I was publicly humiliated ani yamuswaza naye kati bino byonna ebigenda mu maaso mukulu Ntege tebiraga nti royalty bobeera royal eri NRM nga party tekusiima mu madda ate royalty ya Kadaga eriwa kuviira ddala 1989 yali yeekolera bibyawo yali akola ezo byonna byakwogera kwe yagambye lwaki mubibiita nnyo bano abapya abazze anti abapya abakadde pakaddi kyova olaba ne bano kubanze nkugaye okuva mu CEO oli Kadaga gwoyagala Kadaga gwoyagala abapya bakole ddi kyetubuuza ne Museveni ye Museveni ayagala abantu abalala balifugako ddi ku ggwanga lino 40 years in power oli 35 years in power ate ogamba abapya kuki Rebecca agenda kugana najja nkula muki mu ranks okutuuka ku seeki kituufu ne Kadaga buli wamu nkuga yali mu CA nanti alwaniridde kibiina anti ekibiina kino wa n'abalala omukisa bakirwanirire nga naye bwe yali asaba Museveni mu 2017 constitution yetugambye bweti kati ne gundi akkirize n'abalala bawe ku breed empya fresh blood nawe baloze ku kintu kino naye kati Kadaga ali kyeyali agobako Museveni obutasikira ntebe ate naye kati bamwajjidde nti fe abakadde ekyokubiri kati Kadaga kyagamba nti bw'oba olina abantu abapya ng'ate tuyagala baweebwe mukisa batule ku seeki anti already agamba Honorable Anita alina ebifo already speaker so MP speaker MP speaker nanti no MP minister minister East Africa Kadaga ate yali speaker ate era nga naye ali ku seeki kyabanjo no yakiri yali minister ng'ate era ali ku seeki n'ekifo kye twogerako kati yakirimu bajjamu mujje onaze essaawa eno ali mu seeki Kadaga Anita amugamba awo wenyini wooli wenjagala kati ekiruma Kadaga nti entebe ye gye yalimu nekino oli ku seeke awo nawo njagalawo naye kati kino kyonna kifaananyi ki NRM kyeraga eri abawagizi baayo terina kifaananyi kyeraga ebifo byonna babirwanira mu nsi obukulembeze olina obukolerera ssebo tebabukuwa buwujja eno manto yakulwanira olina okulwanira ekintu kifunamu olina okulwana ekintu n'obanga okirina kati nze ndabira ddala obuzibu Honorable Kadaga bw'afuna okubanga omukulu ati byajja kyoba bakugamba buli lutalo lwogendamu olina okukakasa nti ngenzeemu nga neewaddeyo
ekijja kikole ki kijje kati kyekino ekyajja kuba nane wano na kino kyekyajja kyekyo era kyaliko ali awo akubandulu ate omukazi oli alinamu ku ssente naye anite Uwi. naye azirina yazimba ekisaawe ewaabwe anite tasaaga lwakuba n'anite ekino ekisanja ekijja bagamba alinamu arrogance alinamu lwe yeepimamu kku ng'alaba nga asobola Museveni ono ne Museveni alina lwagana naye kale ye Anita abadde royo kyemugamba kyakola ki kyakola wamuwulira ku mmwanyi make sure those Bagandas do not get the numbers kitegeeza omuntu yali tayagala numbers teyali Anita misanvu kati that royalty President Museveni gyayagala n'obudde buzibye katubasiibulire wano tetugenda kusukka waawo